wange Adamu yatondebwa yaliko obuwanvu meters 6 nga muwanvu era lamma marra Adamu bwe yatambulanga kuno ku nsi nga buli kigere akisuula ku kyalo du nga ekigere ekimu akikanyuka ku kyalo kitegeeza nti Adamu yeetaaga transport wadde emmotoka ng'atambula obutambuzi aba yatuuse dda. Oyo nno Adamu Allah yamutonderako munne gwe yajja mu lubiriizi ayitibwa Hawa yazaala nafuna embuto 12 nga buli lubuto azaala abaana babiri. Adamu n'ava mu nsi ng'alina abaana 25. Adamu yawangaala emyaka 10 egiwangaala mu jjana, emyaka 9 n'agimala ku nsi. Adamu ebimwogerwako bingi. Adamu n'afa nga abaana bonna balina, naye ku baana ba Adamu Allah yogerako abaana 2 mu Quran ayitibwa Qabiira ne Khabiira. Adamu yavaawo Allah yasindika mu bazzukulu ba Adamu abaddirira nabbi owokubiri ayitibwa Idris. Idris yali nabbi yawangaala mu nsi emyaka 83. Allah bwe yali amwogerako yagamba nti wadhkur fil kitaabi Idris, mujjukire ebikwata ku Idris, innahu kaana siddiqan nabiyya, yali nabbi omwogezi w'amazima omulungi amanyi okuwandiika eyali amanyi okusoma. Allah agandi warafa'nahu makanan aliyya, yamusitula n'amutwala gyali nga nabbi Idris mulamu. Nabbi Idris bamwogerako nti kaana kathiru dhikiri, yogeranga nnyo ku Allah, kathiru siyam, nga musajja asiiba nnyo ewa Allah. Bamalayika basiima Idris, Allah yamusiima n'amusitula nga mulamu. Era kigambibwa nti Allah yajjulwa nabbi Idris mu ggulu eryokuna. Nabbi owokusatu yayitibwa nabbi Nuhu yawangaala mu nsi emyaka 1000. Nuhu yatumwa eri abantu be, ye nabbi yasookera ddala okutumwa eri abantu. Nuhu n'atumwa ng'abantu beegundiridde okusinza amasanamu, okusinza entaana ez'abasajja ba Idris. Idris yava mu nsi yalekawo bakwano be abaali batya Allah. Bwe baafa ensi neggwamu obunnabbi neggwamu mutya Allah. Bane babaziika. Ibulisi nejjanga erimbalimba abantu nti bano mubaziise muzimbewo ekituuti mukubeko ebifaananyi byabwe kati musinze bano. Abantu ne bandika okusinza kabuli ezo Allah zayogerako mu Quran nga Nuhu yajja okubajjako bagambanga nti wala tadharunna halihatahum, tetuyinza kuva ku zino entaana ze tusinza. Wadda, okuli omusajja omukiriza ayitibwa Wadda, wa Nasaa ne Nasaa, wa Yautha ne Yautha, n'abalala Allah be yamenya mu Qur'ani baalinga babasinza. Nabbi Nuhu bwe yajja gye bali n'abategeeza batya Allah, abantu baagaana. N'abakoola abantu be emyaka 8, n'abakoola emyaka 9 kasita baagaana. Allah n'amugamba Nuhu, simba omuti bwe gumala okukula obajja eryato, olumala oddibajja, ngenda kuzikiriza abantu bonna abasigadde, era ffe abaawonawo twali mu bantu abaali mu lyato. Era nabbi ayitibwa Nuhu yabajja eryato lyali ddene, Allah mwe yateeka ebitonde byonna eryaddako n'abizikiriza. Oyo nno nabbi Nuhu yali namba 3 mu bannabbi ba Allah. Nabbi owokuna ayitibwa nabbi Huudu. Ayitibwa ani? Kati kusala amagezi obiwandiike mu mutwe ti owokuna ye nabbi Huudu. Nabbi Nuhu yawangaala emyaka 1000, ate nabbi Huudu yawangaala emyaka 15. Huudu yatumwa eri abantu be n'abategeeza batye Allah. Huudu yali musajja munene nga muwanvu, nga n'abasajja baali bawagguufu nga b'amaanyi era nga banene. Ekyaddirira Huudu n'ababuulira batye Allah, ne bamugamba nti Huudu, twalitidde Allah naye tulina amaanyi. N'abaga nti Allah yabasinga amaanyi era ew'amaanyi gye muli. Ne babuuza nti man ashaddu minna quwwa, fana tusinga amaanyi. Ekyaddirira Allah yazikiriza omulembe gwa nabbi Huudu ne guvaawo. Nabbi owokutaano ayitibwa nabbi Salih. Ayitibwa ani?
Swalehe yalimu ava mu layini nga yatuma mu nsi y'ehijiri awe nnyini mu Yemeni era bwe baali bava. Era Allah mu Qur'ani oyogeranga ku Hudu nga ne Swaleh amuteekako kubanga bava mu layini yemu n'abantu ba mulembe gwa nabbi Swaleh baawakanya nabbi waabwe. Yamaana b'emyaka 5 mu 3 naye mu kupakanya gye baamuwakanya baamugamba ab'ekibuga nti Swaleh tulina wano akasozi, bw'aba Katonda yakutumye nti gamba akasozi kali kana akasozi kyakayona akanene Rwenzori, gamba kali ka Rwenzori nga tukalaba ffenna muveemu engamiya nnene ng'enene kabbebi kaayo. Swalehe n'avunnama n'asonga mu kasozi ne kanyeenya fa idha hiya naqa, ne muvaamu endogoyi ennene n'abaga nti hadhihi endogoyi naqata Allah, era ekyaddirira fakadhabuhu faqaruha, bagifumite ne bagitta. Allah n'abazikiriza. Omulembe gwaddako ye nabbi yaddako ayitibwa nabbi Ibrahim. Ayitibwa ani? Ibrahim ye nabbi w'omukaaga. Ibrahim yawangaala mu nsi emyaka 175. Ibrahim yazaala abaana babiri abaasinga okwatiikirira, omwali Ishaqa ne Ismail. Ibrahim yafuula ffe abasiraamu, era ffe abasiraamu tukkirizibwa okuyita Ibrahimu taata, tetukkirizibwa kumuyita jjajja. Lwaki? Gw'owulira nga bamuyita jjajja abeera taata wa Ibrahim. Ibrahim abaana Ibrahim abaahu Ibrahim, taata wa mu Ibrahim huwa alladhi sammaha almuslimun, yatufuula abasiraamu. Aliko ebintu bingi, Allah amwogerako ebintu bingi. Makka ebikolebwayo, era ekibuga nga Allah yakikwasa Ibrahim kyali kye Makka, ate ekibuga eky'e Madina kyekyayibwa ekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate Yerusalemu kyekibuga ekyayibwa Nabbi Isa. Ibrahim yewa mukaaga eyamuddira ayitibwa Ismail. Ismail asmaa. Ibrahim yamala ebbanga lya myaka 10 nga talina mwana. Bwe yafuna omwana n'amutuuma erinnya Asma, awulidde okusaba kwange, mu Luwarabu baliyita Ismail. Ismail yawangaala emyaka 43. Ismaili naye yazaala abaana 12 ng'abazaalira e Makka. Abaana 12 abo kigambibwa nti Ismaili yazaala owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abaana 12 gegana amannya gaabwe. Asooka ayitibwa Kedali, Adubedi, Midiswamu, Duma, Masha, Kedadi, Tema, Yetuli, Nafisi. Mbawulidde abaana obanjogere mu Luwarabu. Kedali ayitibwa Kinanata, Ibuni Huzaimata, Ibuni Mudirikata, Ibuni Eriyas, Ibuni Mudhari, Ibuni Nizai, Ibuni Adinani, Ibuni Maaddi, Ibuni Hashmiya, Ibuni Abdul Muttalib, Ibuni Abdullah. Bitegedde abo abaana omuva Nabbi Muhammad ajja gyogamba kyate kati. Wa alaikum salam. Speed olw'obudde bwe tuliko olwo. Nabbi ayitibwa ani? Mbagambye nabbi asooka ayitibwa Adamu. Owokubiri ayitibwa Idris. Owokusatu yewekitiibwa ayitibwa Nabbi Nuhu. Owokuna ye Nabbi Hudu. Owokutaano ye nabbi ayitibwa ani? Swaleh. Owomukaaga ye nabbi ayitibwa Ibrahim. Ibrahim owomusanvu ayitibwa Ismail. Yokumeka yazaala abaana 12. Ate nabbi owomunaana ayitibwa Ishaqa. Ishaqa ye mwana wa Ibrahimu owokubiri. Ishaqa yawangaala mu nsi n'azaala abaana 2 nga alina emyaka 78. Omwana gwe yasooka okuzaala ayitibwa Yasao owokubiri. Allah n'amuwa obwannabbi ayitibwa Yakubu. Ayitibwa ani? Yakubu. Yakubu ye nabbi owokumeka? Ow'omwenda. Nabbi Yakubu yazaala
Ishaqa nabbi yawangala emyaka 178. Yakub mutabani we naye naafuuka nabbi n'azaala abaana 11. Mu baana ba Yakubu 11 mwe muli omwana ayitibwa Yusufu. Nga Yusufu azaalibwa Yakubu wanoolokenjala okukootinga mukategeere. Yusufu Ibrahim al-Karim yali wakitiibwa n'azaala Ishaqa nga wakitiibwa ne nabbi. Ishaqa n'azaala Yakubu nga wakitiibwa ne nabbi. Yakubu n'azaala Yusufu nga naye wakitiibwa nabbi. Ne bagamba nti al-Karimu ibunu Karimu ibunu Karimu ibunu Karimu, ow'ekitiibwa emirundi emeka bamuyita Ibrahim. Yusufu yali nabbi. Allah mu bye yali yamuwa tujja kwogera ekigambo kimu, ye yali asinga nga yakwata ekyokubiri mu nsi yonna mu bulungi. Allah yaddira obulungi bw'ensi eno n'abuwa nabbi Adamu. Lwaki Adamu yali mulungi? Kubanga Allah khalaqahum biyadihi, yaddira omukono gwe ne gutonda Adamu. Allah buli kiyakwatako bw'ati nga kirungi okukamala. Yatonda ejjana n'emikono gye teri kisinga jjana bulungi. N'atonda Adamu n'omukono gwe tewaaliwo kitonde kisinga Adamu. Kati Allah nabbi agamba nti Allah yaddira obulungi bwa Adamu n'ajjako hafu n'agiwa mwana mulenzi ayitibwa Yusufu. Yusufu okumanya yali mulungi nga n'obulungi bwa maani. Bwe yayitako mu bakyala baali 7, abakyala ne balaba Yusufu. Mu kumulaba Allah agamba nti kabbaraha, bakuba takbiira. Mukuba takbiira nga basamadde olw'obulungi bw'omwana mulenzi. Kata'ana aidiyahunna, beesala engalo okuzikutulako nga bawunze. Musiraamu komanyira nti oli mubi. Olengera abakazi nga bawaata basala bimonde bawaata ojengo bayitako bwoti ngo badala n'akakanzu oba akapaleko oyite mu bakyala nga basala ebintu byabwe bawaata. Bw'olaba tebeesaze wallahi kitegeeza nti oli mubi. Bw'ojja okigezese kwolabiranga nti ammanze ebyange bineetagisaamu ssente, kikola musabe nnyo Allah abasajja abawe ssente. Omukazi onoonya kyakwegombako nga tukiraba n'agattagatta akayumba koolina akamotoka n'omulimu gw'okolanga nti kale nzikiriza, naye nga mu byo beauty tetuliyo. Allah yawaani Yusufu wakumeka mukakasa. Nabbi yaddako ayitibwa Shuaibu. Mukakasa nga mubazi bali 10 watu mu 11 wangi mbale bulungi. Nabbi yaddako yali ayitibwa Shuaibu. Ayitibwa ani? Shuaibu yali musajja nga abantu b'ekika kye n'abafamire ye balemedde mu kubba ebipimo, batta abantu, bateega abantu, ate bakendeeza minzaani. Nabbi yali amwogerako mu Qur'an, nabbi yali amwogerako yagamba nti Allah yatulondera Shuaibu nga yawma al-kiyama yagenda okubeera spokesman w'aba nabbi ku lunaku lw'enkomerero. Shuaibu yawangala emyaka 12 yali mu kibuga kya Yemeni. Allah n'amujjulula. Nabbi yaddako ayitibwa Dhulkifli. Ayitibwa ani? Dhulkifli. Ayitibwa ani? Dhulkifli yawangalira mu nsi eyitibwa Siriya. Yatuma mu bantu emitwalo 3. Dhulkifli yali nabbi wa mazima nga Allah wamwogerako, yali musajja mwesigwa, yali atuukiriza ebyeyamo. Nabbi yaddako ayitibwa Ayubu. Ayitibwa ani? Ayubu kana rajulu Romin, yali musajja mu Roma. Omusajja oyo Allah yali yamuwa Ayubu nga mugagga. Ayubu kana kathiru dhikiri, yayogeranga nnyo ku Allah. Ayubu tiyakoma ku ekyo, Ayubu yali musajja agaba. Okumanya Ayubu yali musajja mugabi. Yabuuza mukyala we ayitibwa Rahma, tukusente ze tulina Allah atuwadde ate mutendereza nnyongera, tukole ki? Rahma n'amugamba nti tulisinga abantu nze nja kufumba emmere. Abantu bajjanga okulya bikumi 2 bisatu ne baweza abantu 10 nga bakyama ne balya ne bagenda. Ayubu n'agamba nkyusizza, buli ajja ewange okulya
aketaano kizike bulijjo okulya kizike musiraamu n'ofuna ssente ng'abantu bali ewuwo buli alya n'omuwi mutwala egyeki beeyongera bakendeera bwe yabaliisa omwaka ne guggwako fataajaba kuli malayika ne zigamba rabbi allah omusajja nga mugabi agaba nnyo shaitaani ibirisi neyimuka negamba nti ekiba kibe ŋŋenda kukema ayubu sitaani negenda eri allah negamba nti allah omusajja aleeta zikiri akutendereza sina bwe mpita mutuukako ayubu shaitaani negamba allah nzikiriza musemberere allah namuggyako ayubu ogamba subhanallah alhamdulillah allah akusako ekikomera nga tebakuloga tebakubba oba ne protection kati ayubu olwokuba nti yalina protection y'amaanyi allah yamuggyako ekikomera asobole okugezesebwa shaitaani bwe yajja eri ayubu yagwa ku duniya nekuba emiranga nega nti abange kiwedde nti yagwa mu mazzi neyita amajini gonna nega nti allah tukkiriza tugende tugezesa ayubu kakati shaitaani nezikwata amanda nga gaako omuliro nezitonyesa nga eringa boolaba enkuba tatatata nga ziri mu bbanga buli maali ya ayubu weeri ebyobugagga enteeze nezikwata omuliro ensi yonna erimu emaali ya ayubu neyaka omuliro emaali nezikirira shaitaani nayambala ekifaananyi ky'omusajja omukadde nejjanga etambula nega nti bambi ayubu ali mu myaka 75 owange musajja munange nti katonda wamukoze eki okuzikiriza mu kibuga kyonna emaali yo nga gyazikiriza ayubu nagamba musajja mukulu allah emaali yange yagizikiriza allah nti ye ate nga yagimpa nti ye kamwebaze ayubu navunama ku ttaka naga alhamdulillah allah nkwebaza okumponya sente kati ngenda kukusinza nga sina sente nkusinze ayubu navunama shaitaani egeri kulanga omusajja anywedde nega ntajja tusabola ono nti ye ayubu alina abaana 32 omukyala we yafuna embuto 16 rahma ng'azaala abaana abalenzi 2 be baana bameka abaana baali balya mmere shaitaani nesitula ennyumba shaitaani amajini negasitula ennyumba mu bbanga negagivundika negagikuba ku ttaka abaana bonna ne bafa onako muzeyi nakoma onagati ayubu ate katonda abaana bo bonna abasse katonda yali badde attako leero newayita emyaka 2 abasirumu nabuuza nti muzeyi munange katonda yassa abaana bange nti ye nasima kabuli nga bwakaaba kabuli 32 bamala okuziika abaana nagandika nebaze allah anzigyeko abaana kubanga almaalu walbanuuna fitina mponyi era allah beereyogera mu qur'ani yagamba nti wa ayuba oba njogere ku ayuba oba tugende mu maaso wangi agamba nti wa ayuba n'omuddu wa allah ayubu idh naada rabbahu mu kiseera we yalajanira allah waliwo yagambira mu qur'ani nti inna wajadnahu swabila twasinkana omuddu oyo nga mugumiikiriza ni'ma al abdi kyali kyengera kya muddu abaana bafudde ogumye emaali ewedde ogize eki shaitaani yamusanga avunnamye fa anfikhu fiihi neefuwa mu nabbi ayubu obutwa ayubu nazimba nagejja nayabika webwa ng'omupiira bweyabika buli katuli buli kooya nekafulumya ebbwa erimu amasira fa arusala ilaihi dudu allah namusindikira envunyu neziruma ayubu nga bazijjamu azijjamu bwati nga ziddulaawo nga nvunyu omukazi agamba kyenva mwanika mu musana nemwanikako muvu nendeeta ettaka netulimuyirako amasira gasobole mugwako nga wasula paka abokukyala baga nti wange lwaki olabire omusajja allah gwe yanyigira tugenda kuleeta engamiya zaffe n'ebisolo bimulinya afiire mu lujjaawo omukazi namusitula namuga ntuviire muno nyingi mulaga mukazi kyava akwata mubaawe naga nti alihini ya allah angumya namutwala eyo ensi gyekoma namufunira akayumba namuteeka eyo ayubu nga bwali ekyemisana omukazi nakimufunira nga yasuubira kuba ekyaggulo yalwalira emyaka 17 omukazi namuga nti ayubu wegayire allah gwoli nabbi saba allah abikuwonye bino envunyu zikuyita mu buyisi paka envunyu bwe zagamba allah nti ekiyitibwa ennyama mu mubiri eweddemu
musigaddemu buno obugumba obunywa buno obukutta amagumba ate mubine musigala buno obuswa buyitibwa plasma obusupplying obutinitini naye hogani zonna ziweddewo. Allah n'agamba Ayubu omukazi yamugamba nti saba Allah akuwonya, amugamba nti obadde ki? Allah yakandoliza emyaka 17 nga yangaggawaza emyaka 75. nsaba Allah ndolire emyaka 75 n'obugagga 75 mbeera omwenkanya mu maaso ga Allah. naye gwe oluba okulwala bampe panado mpa kotamu mpa ne gundi habari sauda mbeera ekiganda mbeera ekizungu nete ddala buli kimu okirya kiki overnight nti enkyanga owonye. bannanga omuntu bwalwala nga musiraamu bikisa. nabbi yagaa nti khaniul mardakum, omusiraamu bwalwala n'abeera nga asinda okusinda mukumanyi bw'aba asinda nga ali mu ddwaliro bawandiika nti agambye nti subhanallah tasbih. ate okema mumanyi okema omulwadde byakema okusinda kwa nokema kulala omulwadde wemu abanga akema nga bawandiika mu fayiro ye nti tasbihi agambye subhanallah. waba akema tahlil baga nti alhamdu agambye nti allahu akbar la ilaha illa allah. nabbi n'agamba nti wanaumuhu omulwadde weyebaka bawandiika nti tiye ibada ali ku ibada. naga nti watakarubu ila janibihi wajuu neyebakira saidi eno nabaga nti jihadu fi sabilillah abanye mukubulya Allah. ate bwadda saidi eno nabaga nti jihadi yakubiri. nagamba la takrahu mardakum, temukakanga omulwadde wammwe binaumi bil akili, temukakanga omulwadde okulya n'okunywa. Allah yabamuliisa ku kitanda n'okumunywesa. haja amaze wiiki namba talya bamuyye akajjiko k'amata n'akazza ninga ali awo. wegenda omala wiiki namba nga tolya olabe temalabako nga tebalya. Allah yabakola atya? amuggyako biki bizibu byonna bimukunkumulako bitegerekese. nolwekyo omulwadde bwolwala nga obadde musiraamu totya. Allah alina byakuggyako. nabbi Ayub ebyo byali biwanvu. kati gende ku nabbi omulala sijja kusomesa ku Ayubu leero. nabbi addako owekitiibwa ayitibwa Musa. Musa ayogerwako abamanyi nti Allah yamwogerako mu Quran emirundi 136 ngayogera ku nabbi Musa. Musa ye nabbi eyogera ennyo ni Allah. Allah yagala nnyo nabbi Musa n'amuwa nga webwagala webwogerera. era Allah yagaa nti kallama rabbi Musa takrima, banyumya nnyo ne nabbi wa Allah yitibwa Musa. Musa mu umma eno ye namba 2 mu kuba n'abantu abangi, agenda okuba n'abantu abangi yawma alkiyama. nabbi Musa yawangala mu nsi emyaka 21. Musa ye nabbi eyatumwa ne muganda we nga naye nabbi bamuyita Haruna. bamuyitani Harun. Musa ne Harun bakola ku kisanja kyekimu, naye batumwa eri Firaun n'abeera mu baana ba Isirayiri. Musa ne balyako ku mmere eyava mu jjana gye bayita manna ne sarwa. Musa alina ebyafaayo bingi mu Quran, amatendo ebitaggwa buwoomi. n'olwekyo oyo nawe kitiibwa nabbi Musa. nabbi yamuddako ayitibwa Harun. Allah nga bwagamba nti Musa yagamba nti waj'al li wazira min ahli, Allah tontuma nzekka, ntuma ne muganda wange Haruna akhi nga yali nabbi Harun. yali mukwata mpola, yali musajja yogerwako nga mutya Katonda, yali musajja mukakkamu, yali nabbi. nabbi yaddako ayitibwa Daud. tulikuwa kumeka nabbi Daud. nabbi ayitibwa ani? nabbi Dauda ayogerwako ebitendo bingi. ekisooka nabbi Daud yali kabaka. yali ani? kabaka. takoma ku ekyo ye yasookera ddala okuba kabaka, era yasookera ddala okubeera nabbi ng'ate kabaka. Daudi yawangala mu nsi emyaka 10. Allah yamuwa obwakabaka ng'alina emyaka 13. Daudi yamala okutta Goliyasi. Goliyasi ng'amaze okumutta, biri mu Quran, mu Luwarabu ayitibwa Jaluti. wa qatala Dawuda Jaluta wa ataahu Allahu almulka walhikma. ebyafaayo bingi
Dawudi yawasa mu nsi muno abakyala 100 ng'alina embiri 100. Dawudi yali musajja mugagga ate nga nabbi ate nga kabaka. Eyamuddirira eyamusikira yali mutabani we ayitibwa Sulaiman. Sulaiman yawangaala emyaka 54. Sulaiman Allah n'amuwa obwakabaka bw'atawa taata we kubanga yasobola Allah okumubikkulira nga Sulaiman alaba amajini egatambula n'ayogera n'ebiwuka byonna n'ayogera n'emiti n'amayinja nga buli kitonde yakallam ma'a Sulaiman nga byogera nabbi ayitibwani Sulaiman Allah ng'amugguliddewo nga buli kitonde banyumya. Omusajja omu ku basajja ba Sulaiman Palestine yamugamba nti Sulaiman nga buli kimu yogera nakyo nti ye omusajja omulaga nange nsabira Allah nina kapa 3 eka nange kapa zongere nga bwempulira emboozi zaazo. Sulaiman naga nti kansabe Allah namusabira juma amatune gegguka agenda okugira bwati noneyawulira ebintu byogera naddayika kapa ze nezisaka okutambula nezijja wansi w'entebe. Kapa emu nega nti kiki wenawulira enkoko ya boosi egenda kufa ku Lwokuna naye lwa Mande. Ku Lwokuna enkoko egenda kufa eriseggwanga tugenda kulya enkoko agenda gisula tugirye. Oyo n'abiwulira kyavaaga nti ogenda kufa ku Mande egenda kufa ku Lwakuna nti ye ku Mande kwolwo boosi nakwata enkoko n'agitwala mu katale n'agitunda. Bwagitunda kapa n'atuba ku ntebe kapa neziga ndi wange ate ku boosi egitutte nti gwe muleke ye kennyini agenda kufa lwa 6. Abagenda okujja okuziika bagenda kusala eri embuzi kimeeme balye amagumba basuule eri tulye ennyama. Siraamu naga nti n'agamba Sulaiman bukapa bwagambye ngenda kufa ku lwa 6 embuzi yange bugirye. Lwaki Sulaiman toyogera ne bukapa nze ne mbuwa embuzi yange ne bundeka? Sulaiman naga nti qubidha al-amru ensonga Allah yagisalawo ebyo ebiwuka ezo ensolo obutoogera Allah yali asaasira ffe zimanyi nnyo ebitukwatako okusinga bwe twemanyi. Enkoko yemanya nti ogenda kufa leero, embuzi emanya nti bagenda mutemula, embuzi ebemanyi ekigenda okuddako. Allah yazilagira zisirike. Kakati omusiraamu kyava atikakkana n'alwala ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga n'afa. Ne basala endiga ne bakanyuga amagumba kapa neziga nabagambye kiwedde ne balya. Nolwekyo nabbi Sulaiman eyogera nnyo n'ebiki n'ebitonde. Nabbi addako ayitibwa Dhulkifli. Nabbi Sulaiman ye yazimba omulundi ogwokubiri ennyumba eyitibwa Baitul Muqdisi gye bayita Masjid Sharif. Baitul Muqdisi yaddamu n'agizimba ogwokumeka, naye yasooka okuzimba ennyumba eyo ayitibwa nabbi Ayub, ayitibwa nabbi Yakub, ayitibwa nabbi ani taata wa Yusuf yazimba ennyumba eyo. Sulaiman bwe yajja ku mulembe gwe n'agigaziya n'alagira amajini gamuzimbireko. Ekirala nabbi wa Allah eyaddako ayitibwa al-Yasa'u. Yasa'u yatuma mu nsi ya Siriya mu bantu abawera emitwalo 10 n'ababuulira ekigambo. Bwe baali bagala omutta n'adduka, Allah n'asikiza obwannabbi n'abuwa muganda wa Yasa'u ayitibwa Isa'u. Oyo nina afuuka nabbi. Isa'u n'atambuza abantu emyaka 7. Bwe yava mu nsi Allah n'ayita nabbi eddako ayitibwa Yunus ibn Matta. Ayitibwa ani? Mumuwandiika omuwendo. Yunus ibn ani? Yunus yatuma mu kitundu ekizibwa Nainua mu Iraka n'ategeeza abantu be banne mutya Allah. Ne bamugamba Yunus bwe tugaana okutya Allah, Allah ayinza tukola ki? Kabaka Yunus n'agamba nti kabaka bw'obuuza ekigambo ekyo bw'onoogaana okugondera Allah agenda kutta. Allah yiwa kitiibwa kasita ogaana ng'akutta. Ennaku ezi Yunus kabaka n'amugamba nti omuntu yenna alimba nayogera ekigambo falam akun lahu bayyina nga talina bunnyonnyofu kukyayogera nange ngenda mutta. Yunus katulina ennaku ezi bwe nabanza sifudde n'abantu bange gwogenda okufa. Nga bawandiika Yunus ng'alinda olunaku olusooka kabaka ajeemye
Allah teyayira kikompola teyabatta. Olunaku olwokubiri ebintu byatambula bulungi. Olunaku olwokusatu kabaka n'abantu ne bagenda mu kisaawe. Bwe batuuka mu kisaawe ne basaba ne bagamba nti ayi Allah watuma muffe nabbi ayitibwa Yunusu atudduseeko, ayi Allah ddira ekibonerezo kyaffe okiweye. Yunusu abadduka agenze talaba kikompola kigwa, abantu tebafa. Yagenda ku nnyanja n'asanga eryato n'awaayo ssente ligenda Kaifa naga nagenda keiji mutwala nemutwala abaali wakati mu mazzi ennyanja nesibako eryato ne liyimirira. Bwe liyimirira ne baga kyekinimiza eryato ne baga nti there is something wrong. Ne bakuba akalulu kaneemu kanabbiri kafumba mwanyi katadadededede apa kagwa ku Yunusu. Nagandi Yunusu ngalabika omusajja muntu ina nagandi nze ndo obuzibu mukanyuga eyo nze. Ne baga tuddemu bagenda okuddamu akantu kaabwe kagwa ku Yunusu. Ogwokusatu gwani Yunusu najjamu engoye nabaganize kanfe nemugende nagwa mu mazzi. Allah nalagira ekyennyanja ekyava ewala akiva Kampala nti bagenda musuula kitwe oba katwe bagenda mukanyuga ku mazzi. Ekyennyanja kiva Kampala nga kijja ku sipiidi nekimira Yusufu nekimutereka, era Yusufu yakaaba nga ali mu kyennyanja ekyo ngaga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dawat Yunus oluvannyuma Allah yamusumulula n'akomawo. Ye nabbi gwe yatuma Allah emirundi ebiri ku mission. Allah yagaa nti lawla kana qaryatun, singa waliwo ekyalo amanat ekyakkiriza nange nenzikiriza nti abantu banzikiriza, tewaliwo bantu baali bakkiriza Allah olunaku lumu illa qaumu Yunusa, okujjako baali bantu ba Yunus. Lamma amanu we banzikiriza nange nabajjako ekizibu kinalimba wandiseeko amakulu. Allah ali wakuzikiriza bantu bano naye kasabakkiriza Allah n'abasonyiwa n'abeeyagaza muno mu nsi nga buli amala okweyagalamu n'afa jana. Eya Yunusu bingi. Nabbi addako ayitibwa Zakariya. Ayitibwa ani? Zakariya wanga emyaka 10. Zakariya zaala omwana ayitibwa nabbi Yahya. Yahya yawangala mu nsi emyaka 3. Yahya yawangala ku mulembe gwe gumu ne nabbi n'entaata wayitibwa Zakariya nga ne nabbi nga bali mu nnyumba yani, bali mu nnyumba ya nabbi Yahya, mu nnyumba ya nabbi ani Zakariya nga mutabani wayitibwa ani Yahya, nga n'omwana omulala ali mu nnyumba ayitibwa nabbi Isa. Bannabbi basatu nga bali mu nnyumba ki emu, ng'ate Isa azaalibwa Mariyamu mutabani wani nabbi Isa. Nabbi owabiri mu abana abiri babeka mu bana akyali mulamu. Nabbi Isa si mwana wa Katonda, si Katonda wabula kigambo kya Allah kiyasse eri Mariyamu. Omusiraamu bw'ogamba nti okkiriza Isa kya Yesu waabali ate bamuyita Yesu, wabula abasajja baali wano mu Uganda mwaka gw'6 simanya ennamuwongo ne bamutuuma erinnya Yezu. Naye nga Mariyamu omwana gwe yazaala bamuyitanga Isa. Erinnya ly'omuntu tebalivundula. Kati bwe mbanga nze Kasozi, your name is Kasozi. When you go to London, they cannot call you Mr. Kahil. Mukatege? Your name will remain what? Kasozi. N'olwekyo erinnya terikyuka. Kati nabbi Isa amanya gawuya ge bamwogerako mafu, erinnya lyayitibwa ani? Ate Jesus nalo si linnya lye. Jesus kibiina ky'Abayudaaya je standing for the Jewish. Jesus nolekyeddako Jewish E standing for the empire. S the salvation. U for the union. S for the service. Jewish empire, salvation, union, service. Bintu byabwe bya bibiina byabwe. Oyo si nabbi nga bwe kitegeeza. Nabbi Isa yawangala mu nsi emyaka 33 agenda kudda, era abasiraamu mu nsi yonna
tulindira okudda kwa nabbi ani era Allah yagaa nti okudda kwe la ilmun lissaa kabonero ka kiyama. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti nabbi Isa bwe yaweza emyaka egy'obukulu emeka. Isa bwe yaweza emyaka egy'obukulu 23 Allah n'amusaako ekitabo ekitibwa al injiri. Injiri yassibwa ku nabbi ayitibwa ani? Isa bagenda omusaako enjiri fawajada fil injira n'asanga mu njiri fadlu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama obukulu n'obunene bwa umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fasala Isa rabbah. Isa n'asaba Allah abeere ku mulembe gwa nabi Muhammad. Isa inabi yalaba mu ddiini y'obunabi Muhammad nga nabbi yagenda okuddako kubanga buli nabbi yabuuliranga abantu nti nabbi ajja. Naye Isa bwe yalaba mu kitabo kye nga nabbi Muhammad agenda kuba n'ebintu bingi n'agamba rabbi ayi Allah nzikiriza nange mpangaaleko ne nabbi Muhammadi. Allah n'amugamba nti nkukkiriza. Naye Muhammad abulayo emyaka 25 atumwe. Isa okufaayo kutuuka Allah agamba nti bar rafaahu Allahu ilayhi namusitula akyali mulamu ne mutwala. Bwe bajja okumukwata batayiza ku luggi yali wandikoddemu n'abayigiriza 12 batuddaawo bazze okukwata nabbi Isa. Isa yamanya nti bazze n'alinya kalina n'abeera magulu mu kalina ne basamba oluggi. Iko wapi? Isa iko wapi? Omu ku bano n'agamba nti Yuda nti anakwenda juu ayambuse waggulu. Bano bagenda waggulu ne bagamba nti wewe Yuda mwambie kuja pakini. Mugamba kola atya ajje. Yuda wajada Isa huwa fi salah yamusanga asala namugani mzee banakutaka kini bona bwamala kumuviira bwati akirire. Allah aganti bal shubbiha lahu yadde kifaananyi kyoyo ayise n'akyambaza oli. Isa nasigala wano ng'oli kati yamufaanana ono byakka bwati amadaala agambye nti ataani bakwata bukwasi ne mukamata ne bamutwala nga bwagamba ekigambo kimu ana lasta almasihi sinze Isa namugamba nti olimbira bwerere gwe kennyini olina omutwala era Isa tebamukomerera. Nabi Muhammad agamba mu hadithi ye nti al anbiya'u fe bannabbi ba Allah ikhwatun tuli baluganda kal allati alwahid tuli nganga bava mutata waffe omu wa ummahatikum shatta naye nga banyaffe banjawulo. Nabbi n'agamba nti wa ana awla nnasa bi Isa bannange mu abasiraamu nze mbasinga okuwagana nabbi Isa kubanga wakati wange ne nabbi Isa tewagenda kubeera nabbi mulala yennajja. N'agamba nti fa innahu naziru bannange mazima nabbi Isa agenda kujja. Naye fa idha ra'aytumuhu basiraamu nabbi Isa bw'alibangazze faarifuhu mumutegeere. Nabbi bwe yamulaba yagamba nti rajulu ndede nabbi Isa nga musajja marubutul qaama nga wakitema laysa min tawili nga si musajja muwanvu wala min khasiri ate nga si mumpi. N'agamba gharidu sadri Isa alina ekifuba kigazi kathiru shahar wanviri nyingi. N'abagamba nti tamna ma baina ikhibaihi Isa bw'atula bwati enviri ze zigwa ku bibegabega bye. N'abagamba nti fa idha atara asa Isa bw'anyenya bwati enviri ze katwala almaa'u muvaamu amazzi. Ebimu ku byamagero nabbi Isa byalina nga bakola bwati enviri ng'amazzi gayika kaannahu nekirowoosa gwalabye nabbi Isa nti yakhruju min addimas ti omwami ono ava kunaaba. Ekyo Allah yaliyo kiwa nabbi Isa. Ekirala nabbi Isa kyeyalina nga bw'atuyana n'akwata akatambala akeeru n'akayisa bwati mu maaso ng'akatumbaala akasigala keeru. Kanaawe oyinza okulowooza nti gwe nabbi Isa okola bwoti oddukamuko wali katonda n'okwata akatambala ng'otuye ennyo gyewe bw'olaba kaddukadde ng'obivaamu. Ye nabbi Isa akatambala yakayisanga mu maaso nga kasigala kaki keeru. Era bajja okubuuza Maryamu mbona akaaba bannange sinze ana lasta almasihi sinze nabbi Isa. Herode n'agamba kabaka ayitibwa Kefa bw'abanga si nabbi Isa kale yaani mutwalire maama we Maryamu atubulire ono si mwana we. Maryamu bwe yalaba baleese omusajja bamuleese mu maaso ge yatya. Malayika ne mugamba nti otya
omwana wo Allah yamuwa ebintu 7 teri mu nsi 2 kati mu bintu 7 byalina nga Isa Mariam kyava agira bwati n'atunulira nti omwana we alina akabonero akaddugavu wano n'abikkulo ne kanzu alabo bakabonero akaddugavu akalina agenda okubikulanga n'omwami akalina. Mariam najjukira nti omwana wange enviiri ze zivaamu amazzi wannyama ati omutugu ono nga mukalu najja akatambaala akabonero akalala n'akamuyisaako ne kaddugala yabagamba tika annaha huwa afaanagana ng'oli. era eyo gwe bakomerera Qur'ani nga bwe yagamba nti wa qawlihi n'ekigambo kyabwe likufuri nga kyabuwakanyi kyabukafiri nga kigamba ki nti inna fekenyini katalna almasiha fatwata nabbi Isa ibn Maryam omwana wa Maryam rasulullah omubaka wa Allah allaga nti wama qataruhum tebamuttange bayogera wama salabuhum era tebamukomera ku musalaba walakin shubbiha lahu wabula Allah yabafaananyiriza omulala. Ayo yennabi wekitiibwa ayitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasembereyo ddala mu bannabbi bonna. Teriyo nabbi mulala yenenena agenda kujja akujjako wekitiibwa Nabi Muhammad. Nabbi ayitwani rajulun yali musajja yazaalibwa mu Makka n'asonkera e Madina. Yalina obubonero bwamulabikirako nga nabbi era Allah yagamba nti alladhina atainahum alkitaba abo ekitabo kya Bayibuli ekya Tawulati kyakulembera yaarifunahu bamanyi nnyo Nabi Muhammad kubanga obubonero baali babumanyi kama yaarifuna abanaahum ngewe bamanyi abaana baabwe. Wa inna fariqan minhum naye mulimu okubiina mu bo la yaktumuna alhaqa bakweka amazima ku Nabi Muhammad naye nga bagamanyi. Nolwekyo nabbi waffe yasembayo owekitiibwa Nabi Muhammad yawangala mu nsi emyaka ebika. Ani agimanyi? Nabbi yawangala emyaka emika? Wama haji 63 ate wani amanyiyo emirala wayinza okwerimwaga nti nze sijenkakasa. Nabbi yawangala emyaka emika? Neka 63 sallallahu alaihi wasallam. Yaziikibwa mu kibuga Madina era Kabuli mweri. Yakola ebyamagero byali bingi. Ekisooka nataka al ahjar bwe yatambulanga mu Makka ng'amayinja googera bitahiyatihi nga gamuwa salaamu ejjinja ne lyogera. Ekyo kikama nti kimu. Ekyokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'ali mu Madina omukyala yajja n'amugamba ngenda kukuzimbira mimbali kwogenda ng'okusaaliza abantu. Omukazi n'agenda n'abajja mimbali baabali mu muzikiti basaabaza okusaala mimbali y'ennabbi n'ekaaba. Bawulira nga bakaaba bawulira omwana akaaba nga linga omwana muto akaabira wano naye owulira eddoboozi nga liva wano nibabulira Rasulullah ki ekikaabira wano ne bakibikkula nga tebaali bakikaaba naye nga eddoboozi weeriri ani akaaba. Nabbi wejje n'aga nti n'akwata mimbali ye n'afukamira weeri n'agihaginga n'agiga nti sirikawo nemugaa nti anti nawulidde bagenda kukolera mimbali nze bagenda kunkanyuka bweru. Nabbi n'aga nti totya Allah empeera zikuwadde mimbali n'esirika. Nete kirala ekyamagero ekirala abasajja baali bayizzi bakutte akasolo bagenda kukalya engabi bakakutte bakanyonyeza bakakutte bakazadde mu kitimba bakatwala bali babiri basanga nabbi nabaga musoke mulindeko kiki kano kane byakagala okuŋŋamba n'awuliriza kaŋŋambye mukakutte essaawa 4 kabadde agenda kuyonsa bwana kalina obwana obwo ate kabulese wabi kaŋŋambye nkeyimirire mukate kagende kayonsa obwana kabutereke mu kifo kiri seefu kakome omukalye. Musiraamu wekagambye nti ye oyinza okuta akagabi nga badde wakanonyeza dda nebaga nti awo ni Muhammadi katukwesize tuulaawo ne basumula akagabi cwi ne kadduka Bakali n'atuula baba bali awo mu dakiika 3 ne kakomawo kakakakaka ne katula mu lutuula ne kaga nti ya Rasulullah maliriza okuyonsa abaana bange bano bantwale bandye oyinza okukalya bamugani Muhammad n'akagabiko tukakuwadde
Allah n'amala gerera ng'ogenda kusala embuzi mukategede embuzi nengandi musiraamu kiri kitanga bagenda kusala mwana wo wira otya kale nzita oyinza ogisala wangi era wallahi Allah ebisolo okutwogera yali ayamba ffe okutta edduumu ogenda kufuuyira biyenji bikutawanya ekyenyi nekiga nti musiraamu abo bogenda okutta baana bange abo kabeeyagale bayineeyine abange baffe oyinza okugatta onaku lumu nabbi Muhammad abaami tukoma kwenda empagi eyesooka abakyala empagi yenjawulo naye tetugezaako abasiraamu okuyingira mu bakyala mwenyigewakyali ebifu mujje wano mumaaso wano biizinilla wano mumaaso wanene musembere eno yennyini temweno yennyini neeri mu nsonda wakalu musembere wano temufa ku kamera musembere kuno muziti gwammwe subhanallah musembere ddala sembere wano wenyini wendi wano sembera wano omuzibu kyali munene yonna wakalu mujjeeno yonna wakyali wakalu bino bijja kuba nga tugenda okusaala oluvannyuma ebyo nga bihapeninze nabbi aba ali muzikiti Madina ne wajja nabaga nti abange nti waliwo omusajja omuzeeyi ajja naye omuzeeyi oyo agobaganye n'ekibe ensolo emugambye gyabadde agoba nti tya Allah muzeeyi agenda kiki naganja ya Rasulullah ra'aita ajaba nabi ekyewunyisa nti ye takallama dhihib omusege gwogedde muzeeyi aba ali mu mbuzi ze alunda kana akabuzi kazadde kano kazaala aba yamba ku mbuzi egirongosezako akana kaayo omusege ne gujja omusege gubeera ng'embwa munene okusinga embwa bwe gwozze nga muzeeyi alunda ne gukwata kana akabuzi akakazaalibwa ne gukataa ku mumwa ne gudduka muzeeyi naganda ojja kujja yange n'agoba omusege ne bambuka ne bakkirira omusege bwe gutuuka eyo ne guteeka wansi embuzi ne gumugaa nti ya musiraamu gwe tya Allah zino embuzi ezingobya era ezingobya ani agenda ozirunda era okubanyaza yawma alkiyama ku lunaku olw'ekiyama era ekyaddirira omusiraamu ama embuzi nga embwa nga yagambye musiraamu obadde ogenda kusaala n'ogiraba nga eri mu kkubo n'okwata ejjinja naye nga ne musiraamu onkubira ki tya Allah oyinza ogikuba togikuba okola otya wallahi omusiraamu aga nti naye nziruka kwekujja wano naye omusege gwogedde nabbi naga la takumu saa bannange kiyama sikyakutuuka hatta yatakallama dhihibu au hatta yatakallama dabba ekutuuka ebisolo byonna nga byogedde nolwekyo okwogera kw'ebisolo waliwo ekisolo egenda okuba Uhud egenda okwogera n'abantu ekyamagero kya nabbi Muhammad ekyamagero ekirala nga kyahapeninga fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam lumba baali batambudde nga bagenze yewala kati nabbi batambulanga bamudizavingira presi nga batuuka we bagenda okukampinga balinga 1,200 nga baddira ekifo ekirungi nga bakiwa nabbi waaba yebaka waliwo engeri yakati sawa za misana bawumuddemu bwebu neyebaka eri abantu nga 10 ne bebaka baba bebasa otulo nabbi yajjako ekitala kye n'akissa ku muti omanya Abawarabu bonna batambula n'ebitala mukategete kibanga tradition baba n'ebiki era Omuwarabu yasooka mu Uganda yali mu Yemen mu mwaka gwa 1800 bwe yajja mu Kampala n'asanga bamusoke kino kiki Omuwarabu n'agamba nti siraha aljambiya sira ekyokulwanyisa aljambi ekiri emabbali ya musoke n'agamba nti kiwedde eyo jambiya naye nga ekigambo jambiya si kyaluwaganda jambi kitegeeza mabbali aljambi ya musoke n'agamba atya era ffe tukoppakopa nnyo Omuwarabu yajja n'ekigambo shayi twanywanga maluwa minanasi kwete nga tetunywa kyayi ekigambo shayi kyayi kyaluwarabu Omuwarabu akwata amazzi agokya n'akunya ebikoola n'ateekamu musoke n'amubuuza nti kiki alolanga ebikoola bitaddemu bwati bujajaja
mujaja kitegeeza kikoota mujaja omuganda naga nti kiwedde ogwo muki omuwala bwanywa cyayi akutta ebikoola ebirala ayita mukwano gwe akutta ebikoola abdallah yasin taala abdallah yasin oyo negwateekamu yaani fe tukopa biki naye abdallah mulimu nyirinyira abusiraamu ne yasin nemuganda ekikola bagiyita abdallah ki nolwekyo kati nabbi yalina ekiso siraha aljambi yalina ekiso ku mabbali nakijjamu nakiteeka ku muti bwakisa ku muti nebiba kontrol emisana omulidaya najja nasooba natuwa ku kiso kya nabbi wekiri bwekituukako nakisikayo bwati mpola nakisa nabbi mbulago bwakimusa bwati mbulago nabbi agenda kutuuka bwati nga ekiso omusajja akimunyigira akimusiza ku mubulago omulidaya namugaa nti man yamnauka minka ya muhammad ani ayinza okukulemesa okufa nabbi naga nti allah mudemu allah nabbi yagamba ekigambo nti allah ono omusajja kyava tintima bwati amaanyi negamuggwa nakisula wansi bwakisula wansi nabbi nakibaka nakimuteeka wano namugaa nti gwe anayinza okukulemesa okutta naga nti muhammad beera musajja bulungi beera musajja wekisa tonzita nabbi namugaa nti dduka abasajja bange bajja kugajjambula dduka omusajja nadduka bwe yatuuka yagamba ti ma raaita ahadan sirabangayo omuntu asinga bulungi nakukwata mpola nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nayagala okumutta ye bwe yakwata ku kiso wallahi yansonyiwa fa aslama rajula omusajja nasiramuka n'abekika kye ne basiramuka oye nabbi muhammad ebyamagero bimeka 217 nakwogera bimeka kati nyina mal nabbi muhammad ekirala ku byamagero bye enkumu baali bali hudaybiya gye bayita suluh hudaybiya nga bali hudaybiya bakampinga mu kifo nga bali mu nteeseganya nga tewali mazzi wadde ekyokukozesa amazzi abasajja 1800 baganywa baganaabako bafuna wuzu obuzi bajjize nabwo ne buggwawo nga bakyali awo ne bagenda abdullah ibn jabiri agamba tugenda eri nabbi lumwani ya rasulullah amazzi gatuweddeko twakampiriza mu kifo ekyali mazzi nabbi nakati mwina amazzi nti ye muleetere mbateera amazzi ogenda kugajja nti muleetere ebibundi nebayitanga nemulagabwe ebiriba nabbi nakola bwati engalo ze 2 nagira bwati mupipa mukikopo amazzi negajjula nonateekawo nagafubutuka mu njala za nabbi bwekikulema okuyingiza ngaokireka ngaosigata swalazo 5 amazzi negava mu ngalo za nabbi muhammad ekyamagalo kitegeeza ekintu ekisukka mu bwongo bwekiba kikususako ngaokikolaki osigala ku subhanallah walhamdulillah ngaokulinda jjanaayo mukategete amazzi babuuza jaberi nti agamba mu ngalo za nabbi gamala abantu bameka naga nti wallahi newe twalibadde emitwalo 10 amazzi gaitumaze kubanga gafubutukanga nga tegaggwayo negakuwa ne mukoka okudaibiya ekibakimandikira memuogiza rasulillah mubyamagero ewekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamagero ekirala nga lyo kyahapeninga mu buwangazi mu bulamu bwe nabbi yalinga agende kuba okusomesa abantu abagenze kuba embalaasi ye ngaagipakinze wali nesuka bweti negenda ngerya negenda mu kilomita nga 2 mbolozetono okugenda okumaliriza afuluma ebweru talaba mbalaasi ye ojolose wedde agamba obuvubuka nti nonye embalaasi yangaawo abavubuka nebavuga nebasanga mumigayo kiki tunoonya mbalaasi ya nabbi yekose omulira nabaga nti saabagamba oyo si nabbi waba nabbi wa allah agambe malayika jibuliiri oba allah amulage nti eri wali mujja kutambula mujja kukoera bwereere nebaga nti ekiwa sensi waba nabbi atuge nebadda tikikiyimugirabye nti owange oyo akunyumize nabbi namuganda ekikituufu kiri nti omusajja tumusanze namugandi oba oli nabbi wa allah temekoowa tulagire bwedi jibuliiri gyali waggulu allah bakusongereko nabbi nabagandi nve wano
mutambule bwe muti mukkirize temugenda eri gye mubadde mudde eno era oli ku luzzi ebadde enywa amazzi bweti kino ekigwano kirayira mu muti gw'oluzzi eri abo emwanaganya kidde ku luzzi abali bagende nebaweta omuntu oyo bagambira nti wali ku luzzi mufo bwekiti ebadde bweti bwe batuukawo bagisanga eri ku luzzi eriwanagana kuvaawo ne bagijjayo ne bagisika ne bagimuwa nabbiti yabanyiga omuyuda naga nti ana nakkiriza oyo muhammad nabbi wa allah subhanahu wataala bitegerekese ako kaka yali abagambyemu nti mukole muti imaani zaali zigenda kutaggulukuka allah namuga nti waliwo eri ne bagenda ne bagijjawo nekiwandiikibwa byamagero ga nabi muhammad ekirala nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam enabbi asembayo tumigeko ekigambo ekirala baali bagenda hudaybiya bagenda okulwana yagamba nti olunaku olwenkya la atuyanna hadhihi raya ngenda kuwa bendera eno omusajja allah gwasinga okwagala ebakuza ngenda kuwaani ne beesunga buli omu nga yagala bendera oluvannyuma nabbi nabuuza nti aina ali mwena mwesunze ne ali aluwe nwagati ya rasulullah ali mulwadde amaaso gamuluma yegazibye nabbi naga nti ali mundetere nabbi nawanda amalusu mu ngalo ze n'agasiiga mu maaso ga ali ekimu ku byamagero ali naawona then and there amaaso ge nya ne gatunula ekyo nekyawandiikibwa mu byamagero ga nabbi muhammad tebabagamba nti nabbi waffe muhammad teyalina byamagero ye nabbi yasinga okukola ebyaki amaaso ne gawona then and there ali agamba saddeyo okuluma amaaso mu bulamu bwange bwonna bannange twogedde ku bannabbi 25 badde nga ziiza mu katini kwekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisembayo laamira omwana w'ebintu bimeka buli muzadde ali wano tolinda seeka abdulkarimu ayogere tolinda seeka gundi ababuulire wekennyini omwana mulamire maarifatullah nga muzadde yayogera mwana wange jangu allah gwe tuyasinza mumaka muno ayitibwa allah tazaalibwa nosoma kulukulu allah ngaogivundula ali omu tazaala mumutegede tiye ekyokubiri maarifatu dinihi omwana mugambe nti mumaka muno omwange tuli basiraamu nga taata yakyogera akigamba muki mugambe ekyokusatu nti mwana wange maarifatu nabiyihim nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama ye nabbi wa ummeeno omugenzi nabbi yazaalibwa makka nafiira e madiina yabwangala emyaka bwegiti nga bwokimugamba ekyo tekigamba nti mwalimu yayina okikigamba wabula gwe bwokimugamba olwokuba nti musaayi gwo kikwata mangu ku bwongo tekirivaako naye omwana bwasiikira taata byali omugambi abaana n'abazzukulu omuziro gwammwe mamba abaana n'abazzukulu tuli baddipi abaana n'abazzukulu yogera kukuwadagana kwani nga taata yagamba omuki omwana saba allah bajjama akkiriza okusoma kwaffe okwolwaleero atuwa ebyengera kuno ku nsi ne ku akhira atusonyiwa amazambi gaffe akkiriza okutuula kwaffe ennaku zetunamala wano atuwa irimu nga egenda tutugasa atusaasire ffenna atulekuwa ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam atusaasire ffenna atuteekemu abo abamukkiriza tumusaba nga tumulagirira bizinesi zaffe ateeke baraka ateeke baraka mu bakyala baffe ateeke baraka mu baana baffe ateeke baraka mu bintu byonna bye tukwatako atuwe ebirungi byawo ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam والعصر إن الإنسان لفي خسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصلوا بالصبر